Okay, ampuliriza oli ku Boka TV nkwaniriza nnyo ate mpozi yona gyosindika kwa mpozi nga tuwuliza negamba nti wetulinnya okubeera mpozi nga tukuwa amawulire agabeera gakagwawo ate mpozi naye kennyini nobeera nga otufollowinga bulungi nnyo. Tuli mu mbeera ey'okubeera mpozi nga tukola enkyukakyuka mu byobufuzi nga eggwanga era n'okubeera mpozi nga tukyusa ku bakulembeze ab'enjawulo. Jjukira President Museveni kati ali mu over 30 something like 34 years nga afuga Uganda, naye nga bomanyi nti ebintu tebitambula bulungi nnyo. Ye bwe yali afuna obuyinza yamala kulwana oluvannyuma lw'okubeera mpozi nga teyakkiriziganya n'abantu abaliko mu gavumenti ebiseera ebyo. Kati kitegeeza ki? Yakola enkyukakyuka n'agamba egera kubeera fundamental change, n'abako be yakyusakyusa n'ateekawo okulonda n'ebirala. Naye kati ate wawulirira bino amagye bw'owulira bye googera naddala abakulu abali ku ntikko balagira ddala nti mbutuufu tewaliyo kalulu, balagira ddala nti tewaliwo kalulu for Bobi Wine. Bobi Wine takyakkirizibwa kukola consultation. Jjukira omuntu yenna constitution emugamba okukola oba okwesimbawo kuba president alina okukola consultation mu Uganda yonna. Yaweebwa go ahead okubeera ng'akola consultation mu Uganda yonna ab'akakiiko k'ebyokulonda, ne kasookedde akkirizibwa poliisi n'ab'ebyokwerinda tebamukkirizangako kukola consultation eyo. Kati wawulirira bino Kano Bantariza yavuddeyo n'agamba nti abo ba Bobi Wine babeesigye simayo bamugisha muntu abagala okufuga balindeko after 70 years, emyaka 7 balindeko oluvannyuma lw'emyaka 7 lwe bajja okufuga oba okukulembera eggwanga lyattu Uganda. Abaffe amagye kati nago gafuuka part of kibiina ky'NRM oba galiwo okukuuma ggwanga. Ye abaffe bano abantu bo balowooza bagenda kuwangala myaka 2 oba kuba if Kano Bantariza bwagamba nti kale katugambe ekitono nnyo ali myaka nga 6 oba kale 5 asobola okweyongerayo emyaka emirala kankireke naye kankuwa eddoboozi lye osobola okubeera mpozi nga ate oliwulira. Development enkulaakulana NRM gyekoze mission yaffe mission eyaffe gye tulina mission eryeki okulaba nti nga coordinators tukola kye tusobola tukozesa facts. Development enkulaakulana NRM gyekoze wansi wa president waffe Museveni neereeta mu ggwanga okulaba tugikozesa okulaba nti twenyweza effumu lyaffe tulyongeramu ki amaanyi nga tewali atataaganya gamba nange ndyagalako oba oyagala effumu wandibadde otegeera engeri gye twalifunamu ffe twalifuna tutya. Ekirungi ffe twalwana naye tuteekako constitution tewakyali byakuyiwa musaayi. Genda wa mu lukaano wali campaigninga olaga nti gwe osobola okukozesa obuyinza nnyo bulungi okusinga ffe. Bwe banakukkiririzaamu bakuwe, bwe batakukkiririzaamu tuviire ffe tugende mu maaso. Tunaatera okumaliriza aperitif yaffe tutandike main course. So coordinators, your mission is to do whatever you can okukola nga musobola okulaba nti obuyinza buno bwe tusobodde okukozesa bulungi emyaka 34 tweyongera okubunyweza ne tubeera nabwe ne tubukozesa emyaka 7 ejja. Kubanga batumala emyaka 10 awo tuizo gontu kale waliwo ayagala gezaamu tulabe kubanga tujja kuba tuzimbya foundation yatasobola okunyenya tukwataganye. Kano Bantariza omuwulidde bulungi nnyo. Kati gwali eyawuliriza ddala oli mugumu nti akalulu kanaamala ddala oli mugumu nti akalulu kanaaleeta enkyukakyuka nga ye Bantariza bw'agamba, oba kino akalulu bakataddewo nga kiguumaaza nti be ekyokukola bakimanyi, they are not ready, tebali si beetegefu okuwaayo. Tova ku Boka TV, nze Sula Senyonga.